Yamulaba nga yamulaba ali omiguwa ali mukona amulinawo kiki kyekigamba musajja yasika busiki kyokka yatipadde eno yamukuba eno nolabya nawe ddayo muli awo ekifiiramu otya okumala wakavuvumo kasumali nyade njala tandike nabwe ate kasuma uma mbadde njala mulwane kuna kulwa bazira ami muzira abi kasumali mwanye nazaluwa kubaja. Ladies and gentlemen, Talent Academy tuli mu kutraininga
the best never rest. Ntraininga omwaka guno ngenda kubeera nga nkuba abasajja era nabazadde okusayininga contract ne step by step njagala enwana bbiri omwaka guno era ne musaba ntandike ne Kasumali ono Kasumali yandiyo ekibuli twalina okulwana olwanano lwe Kasumali naye terwasoboka naye Kasumali okimanyi bulungi nnyo nti ab'ekika kyaffe tukubanja mwannyinaze ate ebyo byeweewaana mbu mwannyinaze nze mukolera ate yali afunye omulala Kasumali kati nyatukubagana bino ebintu biggwe Kasumali nga sinaba kuwumula ennwana zekulwana njagala Kasumali buli olina Musumali ki kati ate nze ni muzibu nnyo era njagala okubagamba nti of course twasabye fight ya Kasumali ne Golola Moses nabagambye fight tugituteekeko ku Heroes Day kubanga abantu bangi nnyo tebacelebrating nga Heroes Day kubanga hero waabwe siriiwo kati Kasumali the Kadogo from Mujoweri Kaguta Museveni General. I'm telling you that I am Golola Moses of Uganda, the man of the people, the man of my words. I'm telling you, I want to fight you. This has not been closed, but I'm just gaining more stamina. So before I fight your fight, I want to do some sparring to see how my punches are moving like. That's why I want to start with my brother in law, Kasumali. Kasumali is not a bad boxer, but I want to see my drills. I want to practice on him. So the dream is going to happen when you find Golola Moses of Uganda. And I'm calling all the people that Heroes Day, let them be done. And I show them that I have been their hero before, and I am still your hero. Let there be. Chichechi nagana, Kasumali is getting mu training in a speedy bag. Nkwebaza nnyo kyogenda kumpa the fight of the century. Nali njagala nnyo okwanako ne Mayweather ne bannemesa naye bwe nkuba Kasumali ngenda kuba nga atukiriza ekintu kyange kiri ekyokulwanamu ne Mayweather because Kasumali yali abaddeko ne ba Mayweather uyugolaba yali wakabi tomulaba kutunula bwatyo yali musajja w'amaanyi nnyo era yagamba akyalina experience naye ze mugamba nina experience nina amaanyi ate n'abalongo be nalongo Saalongo leka tulabe yenze Golola Moses of Uganda, one man's army. So nyongera okubagamba ni mukola training ekyakitwalira ddala maaso. Kasumali njagala kumulwana ku Heroes Day. Nze kakyanga mbeerawo simanyi na Heroes Day bwebeera naye Mukama Katonda yatuleese eno yesigwanga mujje naye lino gwanga mubeewo kubanga lunaku lwabazira njagala nkubagana ne Ongom Kasumali nkugamba ogamba simalako 10 rounds nkugamba 10 rounds nzimalako kyovula bakati nyala kusooka nzannyemu ne nani nono Kasumali eyatwala ebyaffe n'atatwawadde akantu naye bannange Kasumali odde otya eyo fe ab'effume tebatwepankirako nodda ku mwannyinaze n'akulaga bukyagwe n'akulaga mawokota n'akulaga ennaalya gwe n'omala nodda wali kukuba saddle boxing. So kakati njagala tukomeho era abawagizi ba Kasumali mwetegeke mumudde emabega mukubiremu. Omanyi ba haters nkyalina bangi naye mwenna mudde emabega wa Kasumali oyo bwe malo mukuba ateega mudde Ongom Kasumali nga oyo kati njagala Kasumali ono mwetaaga musoke mukubemu 10 rounds ndabe ngezese ku speed eri etya kasukali keeko kasukali nkongeremu era ni wano ne coach we wali ne coach wa manyi coach wa Kasumali amanyi nti Golola muti gwa jireketi atagenda ogwo muti ne bolete embaze togutema Golola nkugambye sentameggwa ate nakwana ekyabakyala nantameggwa so kati njagala okugamba coach
atandike kugamba omuvubuka we ave mu kuyiga emmese. Omanye Kasumali olina omuze bw'ova ewa kooki ng'ogenda oyigga emmese. Kati weetaaga obeere mu kampu nkukube bulungi ebikonde omutima guweweere ekika ky'effumbi ne mwana muwala oli atule ku wali w'atera okutuula naye buli ate okulaba nnyo omulaba nnyo nga asoma puroguramu ze n'olyoka weekomba emimwa. Kasumali n'effumbe bagamba okozaakoza naye tokozanga mu y'effumbe. Professional kati yadda kula naye lwakuba nti rawundi 12 zibeera zaki zibeera za musipi naye Saalongo agenda kutuwayo ku kasente abantu batuweeyo ku kasente omusajja omutandika okuba rawundi kubanga bw'anaafuna obusente obutono ajja kutandika ate munnange nina okwesonyiwa abakazi bange ate Kasumali njagala obe ate kasita mwannyinaze yamugira kati ataayaya butaayaya abatakukiririzaamu bagamba waggwamu ate abatanzikiririzaamu njagala bongera okulaba ki ekigenda okutuuka ku Kasumali kubanga Kasumali nga ye Kasumali kwe njagala okulaga abantu era n'owuma Kasimu nkimanyi tajja kuba ku fight najja kuba mu Kamoli ng'alingeza agambe nti ekisajja nga kikuba pakati kisajja nga kitambula agenda okujja ng'asaze pressure kubanga nti ndi mukola training kubanga ekikola ky'ebintu byonna kukola training kati sinema nakuddayo wa Master King Sumu nina abasajja abatendesi nina kusula eri ngansula ku mayinja n'ebikka mu faraso gwa bulangiti ya misumali ndyoke nzije nga Kasumali obusumali bwe sibuliramu wadde naye nze nkimanye Kasumali is a good fighter ate omuntu yenna astepinze mulingi tomuzala wa naye wabula omala kumuyingira naye era nze Kasumali simuzala wa naye ye anzala wa. Kasumali talinako yali atuwadde wadde okujjako okuteeka obuntu bwe era okufuuka serebu yamala kukola atya yamala kuwalampa lusozi lwa mwannyinaze. Kasumali ekyakuyisa mu Kamoli njagala nkikubulire njagala omwezi ogujja oba fight lwebeerawo Saalongo fight wagambye egenda kubeerawo ddi ng'ennaku z'omwezi Meeyi nga 6 ate Meeyi omwe nina okutera okuzakola amazaalibwa gange gabeera mu Meeyi kati ono Kasumali ngenda mulyanga keeki ngenda soka mufumite ng'ayingiza akambe mu keeki mubaagemu Kasumali ngenda kukusima mpola mpola ng'omusoga bweti nkimanyi olina bisitayiro yo bw'obeera mulingi olina bisitayiro byo by'oyimirira ebiri awo eby'okwebuzaabuza akabina okateeka eri omugongo guteeka eri naye ngenda okukufukula gwe bisitayiro byo mbimanyi n'obeerawo n'obengereza obudde saagala bintu byakubengera budde ng'otate bisitayiro yo simanyi eno tunuzayo akabina okimanyi bulungi nnyo mu boxing tetukuba akabina kyokka totandisa kutunuzayo kabina naye ate saagala kochi kiri kye nabangiga waggulu ne wansi nti waggulu wabeerawo okugira wansi nga nzikirira kati kyenjagala okugamba Kasumali yeteeketeeke twera ngamba abawagizi ba Kasumali n'abawagizi bambi before nga sinaba kuzannya na Ongom Kasumali the dream njagala nsooka enzannyayo fight eyo mu luzungu bagiyita build up fight ezimba fight ya the dream kubanga fight ya the dream is a big fight called McGregor nze nsinga ku McGregor so njagala nsooke nkube Kasumali bwe naakuba Kasumali awo mwoyo ngenda kuwumula bulungi nnyo abaala ba boxer abali eyo bw'oyogolola gye era nedda pannange muleke nkube Kasumali wange musumalinge nkube noona w'ekirooto kye nze ntandike kukola byange gundi mulekerawo katono gwe nalabya ku TV for the due respect neze njagala omanye onkuba ebiruma okuba ebiruma wali okubyeko mwannyinaze nga Kasumali ekisembayo otera okwemulugunya manyi nti omuntu gwagenda okukolako mu mativu kyova olabanga nakugambe namaze dde okusayininga contract ya Kasumali namaze dde okusayininga contract era kyova olaba nti kati ndi mu training Kasumali genda ogambe bano basimanya ab'ebizigo bakuwe ababbata bakuwe saagala ojje kulwana nga olina olinga omusiruufu okiwulira va mu bya studio manyi ogenda nodda mu studio n'oyiga omwo ate mwobeera mu studio mwonyumiza akaboozi mwokubira matatu omwana ono Kasumali kyova olaba nkwagala nnyo naye kugambya Kasumali tompona eno tiimu Golola step by step efumbye kati fe tugenda kujjula era tubakoowola mwenamuna gye muli mujje ku lunaku olwategeezeddwa mutuwagire sizikisa abalangirabo bonna abasajja mbeera sebo ngenda kuzanya musajja mutanzania ngenda kuba ndifendinga musipi gwange Eastern Central alina kuza omwezi
ezo zo muzimanyiddwa ezigenda kubanga 29 ngenda kubanzanya omusajja mu Tanzania nga defending omusipi gwange so mpita bana Uganda mwena gye muli mujje mubeewo ku fight eno kuba abasinga be bagenda okuba ku fight eno nga mukiwulira nti abasinga sijja kumenya muntu ku muntu buli ali mu kamera mumanya nti yasinga so mujje mu bungi mubeewo mutuwagire tubeere nga tupushinga Uganda okongera mu maaso tukwate titles ez'amaanyi tubeere ba champion nga tuli wane waka erinnya mpitibwa Kyole Frank code name Ring Black Fire. Yamanya Semuju kama David the Animal Olympian. Ya mina kulwana nga 29 ne fight asim fighter ja bajja kuba bagamba nga bukyali bajja kuba bagamba promoter nenga netesirese kimala yandi mu shape okulaba ntino nzanya fight yange ne okuna ya so mwezi wa chini mu fight eze wako wasanze ya so fox sinzira ku experience je nina Mwemba gambenti nzanye ku buli fight zone ezisinga kubanga nze kyali Olympian ya era sifunye nnyo challenges amaanyi ya kubanga mbadde nga training bulungi nnyo ya ansubira obuwanguzi mu lwana luno ya I was actually trying to manage. It's actually not alright. I was here to talk to you. What do? All of a sudden, kirungi katujja tulabe ekirungi nti kuluna fight eri Kampala njagala buli
Munnakampala bannakampala bonna bajje bawa obujulizi ku kiki balabye kuba ngenda kuba Golola era njagala natandiseewo campaign help Golola kubanga Golola balina okutandika omusondera kati sente z'omutima ngenda mukuba omutima ngwabye kati bannayuganda abadde baagala omusajja tutandike bannaye okwekolamu omulimu tutandike okusondera Golola akasente k'omutima tutandike okuŋŋaanya akasente akagenda okuyamba Golola okumutwala e China okumujjanjaba omutima kuba ngenda kugwabya Golola luli abadde nga mugezi ebiseera byonna nga fight agigaana kubanga abangamba mbu waliwo omusawo omuganda yamugamba nti okuva Kasumali bwe yakubira mu Arua toddamu kumwiŋŋanga okitegeera era zakitambulirako okumala ebbanga ddene kati simanyi oba omusawo omuganda y'omu yamugumizza n'amugamba nti kaakati okasobola tugende naye kyeŋŋamba okuva ku ssaawa ya kaakati ŋŋenda kuba Golola kinuma nnyo okuba nti saali agadde kutta kuba nkubamu akafaananyi nga Golola mukubye bamutadde mu puligaatooliri tabanamusalirawo bagenda mugulu bamugeyeena agenda kunyonyola ki Katonda Golola ogenda kunyonyola ki Katonda wali badde ng'owuliza ebigambo omanyi Golola oyo ayina kati kyeyesigamyeko walunyirira eri ewaabwe neera nange sebe waffe ndi walujja mundaba ng'omutono ŋŋenda kuba Golola ayavule addeyo mugire emyaka mu siteegi y'okwavula Katonda banaatamuyambye nemumusondera ssente zigenda okugenda okumujjanjaba omutima ekyo nayo kigenda mukola bubi kubanga ŋŋenda mukuba wansi ne waggulu waliwo eŋŋumi empya ze bandeetedde koki wange ali mu kuzindagako sinaba kuzipafekitinga bulungi naye nga manyi ti wekinaggwera Golola buterevu agenda kubeera mu puligaatooli simanyi agenda kuwoza ki yabadde annumbira ki yabadde kwegamba nsonga ki lwaki alumba omuntu gwe bamugaana kaakati olwaleero bannakampala bonna bagenda kusalawo bategeera ani who is who neri campaign tugitambuze yokuva kati help Golola please help Golola sente z'omutima zotutandikirewo zisonda kubanga Golola bwemuba mukyamwagala nga mulamu alina okugenda e China jjanjaba omutima kuba ngenda gukuba gwabike kaakati sikyalina bigambo bingi ebigambo byanyina ebisinga obungi byakuba Golola kuba naye kenyini ngenda nenziraawo mu nsona neneerowoozaamu nenekubamu akafaananyi nganze neneewulira nga neetidde nnyo nengamba naye kakati omuntu gwengenda okuba yagenda kuba ku ki kuba nze kenyini mpulira nga neetidde kati neebuuza kati musajja wattu Golola simanyi nakumanya oba nkyogere ntya kuba ngenda nendowooza nga ndaba nyina kwegayira bwegayirizi Katonda nsonyiwe aleme kuntwala mukemebwa kuba Golola naye ng'ate kyekyo kirina okubeerawo naye era Golola nga omuntu gwempa ekitiibwa nyamukubanga gwempa ekitiibwa naye nga kiri ekyomutima kyo tumale okisayininga ekyo kyawedde omutima gwa Golola please help Golola ye campaign gye tutandise olwaleero tutandike ow'ekikumi tusuula mu kabokisi alina ebitaano ow'olukumi ffenna fena tuteeka mu bubokisi Golola agenda saani agadde agende mu bubi nekino njagadde kiraga bannakampala kubanga luli namukubira wala tebyategerekeka bulungi kati olwaleero njagala bannakampala nabo bakitegeere nti Uncle Golola end time ndowooza yeeno si mu bubi naye nga nsuubira nti ekiseera kyekino tulage bannakampala bulijjo kyetwogera ekiseera kiba kitya kati ke kaseera tukirage bannakampala ekyo kiggwe tukolerewa eno bakula